Omusajja agudde eddalu Kadaama we waakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Omusajja yeekoze obusolosolo okukakkana nga pressure zimukubye eddalu ne limukuba kwegamba eddalu manyi litandikire eno wansi mu bugere ligenda lirinnya mpola mpola gobeera olowooza okyali mulamu kumbe wagudde eddalu ng'abakula bagamba oli mulalo gwe ng'ogamba wamwe balalu kumbe olwo lirinnya ne lituuka eno mu maviivi ne lyambuka weriti mu bisaami ne lituuka mu kiwato eddalu ne lyambukira wano eno mu lubuto ogenda oliwulira eno mu kifuba kasa lituuka wano eno mu bulago okwambuka eno waggulu mu mutwe ng'omanya kaweddemu ng'otandika olya sawundi kwe towedde ggwe kwegamba omusajja yeekoze obusolosolo olw'essanyu eringi Kadaama we wabadde akomawo mu ggwanga erya Uganda. Omanyi waliwo essanyu ly'otayinza kubeera ng'ozibikira naddala ng'okitegedde nti omuntu akomyewo Kadaama naddala ng'oyo Kadaama ssente bulijjo tazibasindikira ng'aziteeka ku akawunti ye direct kati olina osanyuka ennyo kubanga omanya akasente kazze omumya olunaku ogenda dya enkoko oba ne wiiki eddako yonna yonna nga mulya nkoko kati mwana wattu olina olyolesa essanyu ery'ensusu erisukkuluma ku lya bulijjo ogwa wansi weetooloole ku basama oba omusitula musitule omukasuke waggulu ku siiringi akomewo mwana wattu tomanya oyinza ofuna omukisa oguli akasente naddala ng'oyolesezza essanyu erifaanaganako ng'etyo naye nze SMX awo nyinza obutatuukawo siki naye simanyi owaayo abantu bebafuna essanyu mu ngeri ezimu oba endala naye saba ekintu kibeere nga kyamaanyi nga kisukkako awo okubeera nga ntuuka okwevulungula nengirawe nti si lwa ssente ate nno omusajja omutunu yabambye musajja ayimiridde afaanako nga gundi ono Mr. Ngambye ani Mr. aba Mr. bangi kansobire mutegedde gwe ngambye mutegedde ani mundeke nze temunteekako bigambo ono ku SMX Media kankusaba subscribing ano ku SMX Media tujja kwera ngo missing